أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك وتكرم وتفضل وتمنن على هذا النبي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أمتين ومجفو ودبير لا قتلي مبكين لفبنا قال الله تبارك وتعالى يتلون دلا الدين وبسلام الدين ينكزو الدين يجتي والدين ebuna obulambo omuntu bonna mbeera ze zonna obusiraamu mubeera naye. Tukakasa nti teri kyesinzibwa mu butuufu okujjako Allah yekka yateekeddwa okubeera ng'asinzibwa. Byonna ebisinzibwa ebitali Allah bisinzibwa mu bukyamu. Tukakasa nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yasembayo mu bannabbi Allah bye yatuma. Tusaba Allah omulungi asse okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama, abantu b'enjuye, basahaba be, n'abonna abanaagoberera obuufu bw'abalongoofu okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Oluvannyuma lw'ebyo, abakkiriza abagoberera Al-Hidayah Islamic Media, leero insha Allah tujja kubeera nga tukwata ku musomo ogugamba nti shumuliyatu al-Islam, okubeera okubuna kw'obusiraamu. Obusiraamu mwana wattu tebukoma mu muzikiti. Obusiraamu si kusaala kokka. Obusiraamu tebukoma kusiiba. Obusiraamu tebukoma kusaddaaka na kuwa zaka. Obusiraamu si hijja yokka, wabula al-Islaamu diinun kaamilun wa shaamil. Obusiraamu diini enzijuvu mu byonna byeyina. Ti nabbi sallallahu alaihi wasallama yatujjira n'eddiini enzijuvu. Ekyokubiri nti diinun shaamil, obusiraamu diini ebuna embeera z'omuntu zonna. Yeetoolodde yuhiitu bikulli l-insaan, yeetoolodde omuntu yenna embeera ze. Obusiraamu bubuna omuntu fardan kinnoomu. Obusiraamu ne bubuna al-usra, family nga yo. Obusiraamu ne bubanga bubuna al-mujtama, community nga yo, ne bujja ne buzingako eggwanga, ne bujja ne buzingako ensi yonna. Kyova olaba Allahu tabaraka wa ta'ala agamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Twakutuma gwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okujjako ng'oli kyakusaasira eri ebitonde byonna. Al-alamin bye bintu kullu ma siwa Allah, buli kitonde kyonna kiyingira mu kigambo ekyo al-alamin. Kati bw'abanga yatumibwa nga kyakusaasira eri ebitonde byonna, kitegeeza nti obusiraamu bubuna ebintu byonna, bubuna embeera zonna, ne bujja ne bubanga gwe wenna omuntu n'obulamu bwo n'enneeyisaayo n'enjogerayo no harakaati zo, byonna byokola birina kubanga byetoolera ku njigiriza z'obusiraamu. Allahu subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani ekitiibwa ng'agamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, n'amugamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Ti Allahu tabaraka wa ta'ala ategeeza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti olunaku lwa leero mbajjulizza eddiini yammwe, enkola yammwe, obusiraamu bwammwe. Wa atmamtu alaykum ni'mati, Allah n'abeera ng'atujjuliza ebyengera bye era n'atusiimira obusiraamu
okubeera nga yeddiini yaffe obusiraamu bwe tugoberera obwo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bwe yajja nabo. Bw'otunuulira nti al-Islam manhajun mutakamilun, obusiraamu system enzijuvu, complete system governing, efuga etambuza obulamu bw'omuntu yenna, wa tashri'un shamilun likulli majalati alhayat, nti mateeka agabuna saidi zonna ez'obulamu. Bwe tudda mu saidi ey'obusuubuzi, the economic side, obusiraamu butuukayo era ne buwa amateeka ne butuyigiriza n'engeri gye tukolamu obusuubuzi. Bwe tudda mu siyaasa, politics, obusiraamu butuukayo era ne bukuwa ekifaananyi ekijjuvu omuntu kyalina okubeera nakyo ng'ali mu saidi ya politics. Bwe tudda mu social life, embeera z'omuntu eza bulijjo, n'abantu bawangaala nabo, ye ne famire ye, n'ab'eŋŋanda, ab'emikwano, n'embeera ezo zonna ezeetoolodde omuntu, era Islam governs that side. Obusiraamu era n'eyo butuukayo ne bumuwa enneeyisa n'amateeka g'alina okubeera nga yeeyisaamu. Obusiraamu ne bubanga embeera z'omuntu zonna mwawangaalira, mwagenda okubeera, obusiraamu bukola ki? Butuukayo era ne bumuwa amakubo amatuufu. Fahuwa imaanun, obusiraamu imaani, bukkiriza, belief, ekyo kyokkirizaamu, nokkiriza nti Allah ali omu, nokkiriza nti Allah alina bamalayika, nokkiriza nti Allah yatuma ababaka abasukka mu 25, kubanga Qur'an etegeeza nti minhum man qasasna alayka, mulimu be twakunyumizaako gwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, n'abalala lam naqsushum alayka, mulimu abo be tutakunyumiza. Abu Zarri abuuza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, bannabbi Allah be yatuma baali bameka? Mbaka n'amugamba bannabbi bawera emitwalo 24 bwe mbasobezza mu muwendo ogwo. Kitegeeza nti abo bonna n'obanga obakkiriza, bikolwa bya mutima bya mwoyo, okubeera nti okakasa nti bannabbi Allah yabatuma, n'okakasa n'ebitabo bya Mungu ebyeyatuma, n'okakasa n'olunaku lw'enkomerero nti gye luli, n'okakasa qadari, okugerako Allah okulungi n'okubi, byonna n'obikakasa. Iman, obusiraamu tebukoma kubeera nti olina bukkiriza, kubeera nti okkiriza bw'omala okukkiriza n'otuula, wabula imaanun wa amal, iman etambulirako ebikolwa. Bw'omala okukkiriza nti essala nkakafu mu busiraamu, olina okuba nga ogiyimirizaawo. Okusiiba, bw'omala okukkiriza nti kukakafu mu busiraamu, olina okuba nga okuyimirizaawo. N'emirimu emirala egyetaagisa okubeera nga oyimirizaawo obusiraamu. Al-Islaamu aqiida, obusiraamu nzikiriza, kubeera nga byokkiriza ku Allah nga bwe byajja mu Qur'ani ti Allah ali omu, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, Allah ali independent, si mwetaavu eri ekitonde kyonna, ate ng'ebitonde byonna byetaavu eri Allahu tabaraka wa taala. Tetusobola kubeerawo okuggyako nga Allah yatubeezaawo. Allah atazaala, talina mwana era teyazaalibwa, okwawukanako ne bannaffe ab'enzikiriza endala abagamba nti Yesu mwana wa Katonda. Eyo nzikiriza mu busiraamu eba nkyamu, wabula ffe tukakasa nti Allah tazaala, talina ntandikwa, talina nkomerero, tatendebwa na bitendo byonna eby'obunyoomeefu ebimuteeka mu levo y'ebitonde, era talina kimufaanana mu bitonde bye byonna. Wa sharia, obusiraamu sharia, amateeka nga bwe tugambye nti osanga ne bakugamba nti kino kiri haramu, okyokulabirako omwenge guli haramu. Obusiraamu ne bugamba okulya embizzi kiri haramu. Obusiraamu ne bugamba gambling, betting takkirizibwa. Obusiraamu ne bugamba riba, sharia, amateeka. Obusiraamu ibaada, okuweesinza Allah okwenjawulo, swala ng'empagi z'obusiraamu bwe ziri. Wa muamala, obusiraamu tebukoma ku ebyo byokka,
kubeera nti ibada, kubeera nti aqida nzikiriza, kubeera nti sharia, ahkam, halal, haram, wabula obusiraamu muamala, enkolagana weeyisa otya gwe omusiraamu eri abantu abakwetoolodde. Bwe tuva ku bantu weeyisa otya eri ebitonde ebikwetoolodde, weeyisa otya eri ebisolo, kubanga nabyo biri part of your community. Weeyisa otya okusigaza ng'ensi eno supporting life Mungu gye yatonda n'agitonda nga huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, buli kimu n'akiteekawo naye nga kiriyo oli khidmatil insan, okubeera nga kiweereza omwanadamu. Omusiraamu asigala atya nga naye aweereza, akuuma obulamu bw'ebintu ebyo ebimukuumira nga obulamu bugenda mu maaso. N'atamenya miti, kwonoona butonde, n'atazimba mu ntobazi kubanga ayonoona obutonde, n'atakola bintu byonna ebireetera obutonde okwonooneka. Nakyo kya mu ddiini, kya mu busiraamu. Ku lwaki? Al-Islam muamala, Al-Islam fikrun wa atifa. Obusiraamu intellect, kulowooza, okukozesa bwongo, kufumiitiriza, kubeera nga adam ihmal al-aql, obutasuulirira kukozesa magezi. Ojja kusanga nga aya nyingi mu Qur'ani Allah nga atutegeeza, nga yeeyogerako n'okubeera nga tukakasa nti waliyo Katonda, waliyo yateekawo, waliyo yatonda ate ali omu, nga kyetaagisa kukozesa bwongo. Law kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata, singa waliyo Katonda omulala atali Allah nga bali babiri, ensi yandiyonoonese, kubanga buli omu yandibadde awa ekiragiro ekyenjawulo, kyokka nga bonna amaanyi bagenkanya. Ono n'agamba etonye, omulala n'agamba tekola ki. Naye bw'ofumiitiriza n'okozesa amagezi, your intellect, n'okozesa obwongo obwo Mungu bwe yakuwa, omanyira nti byonna bitambulira ku system entereevu etaliimu kamogo konna, kubanga abifuga ali omu era yalagira ne kibeera era n'agaana ne kitaba. Kati obusiraamu akhlaq, obusiraamu mpisa, obusiraamu mirembe. Al-Islaamu salaam, obusiraamu bwa mirembe, kubeera nga bukuuma emirembe. Okuuma emirembe gwe kennyini muggwe ng'omuntu, n'okuuma n'emirembe n'abantu b'owangaala nabo, famire yo, ab'eŋŋanda, ab'emikwano, baneiba, ebyo byonna obusiraamu bubyetooloola. So obusiraamu tebukoma mu muzikiti, nikasita oyingira imaamu wagamba salaamu alaikum wa rahmatullah, salaamu alaikum wa rahmatullah, sala ewedde, ebyo obusiraamu bikomye, kati ogenze ku bibyo. Wabula obusiraamu bukwetoolodde, butunuulira endowooza y'omusiraamu eri saliimu, entereevu erina kubeera etya, alina kuba nga alowooza atya, kubanga omusiraamu alina endowooza entuufu nga ntereevu, tasobola kubeera nga akwata n'akola ekikolwa eky'obutujju. Oyo aba takozesezza bwongo bwe, kubanga obusiraamu bwagala emirembe gibune abantu bonna, newankubadde muyinza okuba mwawukana mu nzikiriza, muyinza okuba mwawukana mu ddiini, muyinza okuba mwawukana mu ntegeera, naye oyo muntu munno owangaala naye ku nsi. Mwenna Mungu ye yabatonda, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Mummwe mulimu abakkiriza n'abo abatali bakkiriza, abaawukana naawe mu nzikiriza, abaawukana naawe mu nneesinza, abaawukana naawe mu nneeyisa, abaawukana naawe mu kkala, abaawukana naawe mu bintu bingi. So obusiraamu mpisa kwogera mazima, obusiraamu mpisa butavuma bantu, obusiraamu mpisa butawemula bantu, obusiraamu mpisa kuuma bitiibwa by'abantu, obusiraamu mpisa kubeera nga buli omu okolagana naye mu mbeera ze, obusiraamu mpisa kuba buli omu ekitiibwa, obusiraamu mpisa buli omu okumuteeka mu ddaala Mungu mwe yamuteeka, obusiraamu nneeyisa nnungi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam atuuka n'agamba innama bu'istu, yakozesa ekigambo ekikozesebwa mu kubeera nti alaga ekyo kyokka kye kyamutumya, liutammima makarima al akhlaqi wa mahasina al adab, natumibwa okubeera nga nzijuliriza
empisa ennungi, enneeyisa ennungi, obuntu bulamu, okubeera nga abantu basobola okuwangaalira awamu newakubadde baawukana mu bintu bingi. Wa mahasina al-adab, n'okubeera nti abantu balina enneeyisa ey'obuntu, enneeyisa ennungi, enneeyisa nga buli omu ajeegomba. Era bw'otunuulira mu Afirika, ekintu ekyasinga okusaasaanya obusiraamu ne busaasaana mu Afirika zaali mpisa z'abasiraamu ze baabeeranga nazo. Ng'omusiraamu talimba, ng'omusiraamu takumpanya, ng'omusiraamu yatereka ebintu by'abantu, yateresebwa agamba mugende ewa haaji. Ng'omugenyi bw'atuuka mu kitundu, ewa haaji wabeerawo aw'okusula, wabeerawo ekyokulya, wabeerawo ebintu eby'enjawulo. Abantu bwe babanga basobaganye era banoonya, omusiraamu yaba atabaganya embeera, n'abeera ngazza obumu, obulamu ne busigala nga butambula. Obwo bwe busiraamu, tebukoma mu ibaada nti osaala nnyo, osiiba nnyo, hijja okola neemura n'oyongerako buli mwaka, wabula obusiraamu shamilun wa kamil, bujjuvu ate bubuna obulamu bw'omuntu bwonna. Al-Islaamu akhlaq, mpisa, neeyisa, wa umran, obusiraamu kukulaakulanya nsi. Allahu tabaraka wa ta'ala ategeeza kitaffe Adamu alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, amugamba agamba bamalayika inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka mu nsi omusigire. Naye ng'ebimu ku bimuteesa mu nsi kubeera nga agikuuma, kubeera nga agikulaakulanya, kubanga Mungu amuteereddemu omwana Adamu buli kye yeetaaga mu nsi, mwagenda okuwangaalira asobole okukolerera enkomerero, asobole okukolerera ejjana, asobole okukolerera akhira nga kye kiruubirirwa. Naye ate ebyo byonna byayagala okukolerera ejjana n'ebirungi byamu ebyotasobola kumalayo, agenda bikolerera ng'ali ku mwaliriro gw'ensi. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti kimukakatako okukola ebikuuma ensi ng'egenda mu maaso, kimukakatako okukola ebikuuma ensi ng'esigala ekulaakulana, kimukakatako okukola ebikuuma ensi n'esigala ng'esapootinga obulamu bw'omuntu okubaawo, kimukakatako okubeera nga ensi gy'agenda okuwangaalirako alyoke afune ebirungi eby'obulamu buli obutaggwaawo, okubeera ng'ensi eyo agikuuma. Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha, Allah ye yabasikiza ensi eno n'abeera nga abalagira okubeera nga mugikulaakulanya. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ku ngeri gye yatutiisaamu olunaku lw'enkomerero, ti olunaku lujja kuba luzibu nnyo. Yawma yafirru almar'u min akhihi, omuntu agenda kubeera ngadduka muganda we, ngadduka maama we, ngadduka buli omu, nga yeerowoozaako ali ku nafsi nafsi. Hatta al-anbiya, ne bannabbi ab'ebitiibwa, buli omu agenda kubeera nga yeerowoozaako yekka, afuba okubeera nga alaba wa gy'agenda okudda. Naye mu kubeera nga tukulaakulanya ensi n'okugikuuma ng'esobola okusapootinga obulamu, Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba olunaku lw'enkomerero ne bwe lutuuka, n'obuzibu n'obuzito obwo bwe tulabye, nti abantu ojja balaba nga balinga abatamiivu naye nga si batamiivu, wabula bibonerezo na ntiisa ey'olunaku lw'enkomerero. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba olunaku lw'enkomerero ne kakutanda ne lutuuka ng'olina ekintu ky'osobola okusimba, ensigo yonna gy'osobola okuteeka mu ttaka, beera ng'ogiteekamu, oba oliawo eyinza okukula n'esapootinga obulamu. Kiki ekitegeeza? Nti omusiraamu alina okusigala nga asapootinga, ng'akuuma obutonde, akuuma obutonde bw'ensi, ng'akuuma ebyo byonna ebikuuma obulamu. Kitegeeza ki? Nti alina okusoma ku bikwatagana n'ensi,
na butya bw'asobola ogikulaakulanyamu. Alina okusoma atuuke ng'asobola okubeera engineer, azimba ebintu ebiyimirizaawo obulamu, azimba ebizimbe omugenda zi arcade n'amaduuka ag'enjawulo, ebintu byonna ebisapootinga obulamu. Azimbe abeere ng'asobola okuzimba enguudo, kubanga bw'anaazimba enguudo abantu bajja kusobola okujjayo okusuubula ebirime okubijja mu byalo eri ewala. Ng'ozimbye entindo kyetaagisa okuba ng'olina irimu esobola okutuusa ku ekyo, ne bayisaawo ebyamaguzi ne bituuka mu bibuga, ab'omu bibuga ne bagula, sente ne ziba nga zisaasaana mu bantu. Omusuubuzi n'afunako n'asasula fiizi, ow'essomero n'afunako n'asasula abasomesa, abasomesa ne bafunako ne batambuza obulamu, sente ne ziba nga ziri into circulation, sente nga zeetooloola mu bantu, buli omu alina kyafunye naye nga kivudde ku oyo eyasoma bino ne bimugasa, n'abanga omulimu ogumu gwakoze gugenda kugasa abantu ab'enjawulo, ensi ebeere ng'ekula. Omusiraamu alina kukola asome obusawo. Bw'otunuulira mu aya Allahu tabaraka wa ta'ala, aya ze yasooka okussa, yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam, iqra, soma. Abaffe Allah yamugamba omubaka asome, naye yamugamba kusoma ki? Primarily ebintu byalina okutandikirako Allah yamugamba kyolina okutandikirako, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Soma otegeere ku bikwatagana ne Allah n'omulezi wo, omanye oyo gw'ogenda okwesinza, omanye oyo gw'ogenda okwesigamira, omanye oyo gw'ogenda okukwasa ensonga zo zonna, omanye oyo gw'ogamba nti Allahu akbar, yani ddala. Bw'omala okutegeera ebikwata ku ggwe, ebikwata ku Allah wo, ebikwata ku ddiini yo, ebikwata ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ebikwata ku kitabo kyo ekya Qur'an, ebikwata ku nzikiriza yo, ebikwata ku busiraamu bwo, Allah yagamba bw'omala okusoma ebyo, yagamba soma ku Allah eyatonda. Ensonga gye yazzaako yayogera, teyayogera bintu bingi bye yali asobola okwetenda nabyo Allah byakola, naye wano mu kusoma, soma ku Allah alladhi khalaq, oyo eyatonda. Bw'otunulamu nti Allahu khaliqu kulli shay, Allah y'omutonzi w'ebitonde byonna. Ti byonna tebyaliwo. Awjada kulla shay'in min al-adam, buli kimu yakiteekawo nga tekyaliwo, n'akitandikawo, n'ateekawo amagulu omusanvu, n'ateekawo ensi n'ebyonna ebiri wakati w'eggulu n'ensi, n'atonda bamalayika, n'atonda ebitonde byonna eby'enjawulo. Bw'omusomako, musomeeko, mutegeere mu context nti huwa al-khaliq, y'omutonzi. Allah mutonzi. Wabula okwawukanako ne bannaffe abagamba nti ate yazaala. Wabula musome ng'otegeera nti y'omutonzi wa buli kimu. Naye mwana wattu mu bintu bye yatonda byonna, aya gye yazzaako teyayogera ku nsozi n'obunene bwazo n'obwaguuga bwazo, eziina ayisinga olusozi lwa Lwenzori ewaffe eyo Kasese. Allah teyayogera ku ennyanja ennene, Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean. Allah teyayogera ku ggulu, Allah teyayogera ku nsi ne byonna bye yeetisse, wabula mu kutonda yalondamu ekintu, ekitonde ekimu ekiri special kye yayogerako oluvannyuma lw'okugamba soma ku Allah oyo omutonzi eyatonda. Khalaqa, yatonda ki? Byonna bino ebinene si bye yayogera, wabula yayogera ku kimu ku bye yatonda, n'agamba khalaqal insana, omutonzi Allah eyatonda omuntu, eyatonda omwana Adamu. Ono omwana Adamu yatondebwa mu stages ez'enjawulo, era Qur'ani yetutegeeza stages ezo.
omwana Adamu stage esooka yatondebwa nga ajjibwa mu ttaka, n'amutonda Allah n'amufuula omwana Adamu complete insan. Okwawukanako ne theory z'abannaffe ze bagezaako okuteekawo nti omuntu yava simanyi kaali kanyiikuuli n'afuuka tadpole n'afuuka simanyi zinjanthropus, bingi bye boogera theories ezitalinaako mutwe n'amagulu. Naye Qur'an etutegeeza omuntu yatondebwa nga ajjibwa mu ttaka, Allah n'amubumba n'amulagira n'afuuka omuntu, kubanga Allah bw'ayagala ekintu alagira bulagizi nekikola ki, nekibeera. N'akyusa entonda gye yatondamu omwana Adamu asooka Adamu alayhi salatu wassalam. Omwana Adamu owookubiri gwe yatonda yamutonda nga amujja mu kitonde kyatonze okujja mu ttaka. Obwo bwonna kikulaga obuyinza bwa Mungu nti singa yali ayagala tutonda mu giraasi yanditutonze mu giraasi, singa yali ayagala tutonda mu mpewo yanditonze nga tujja mu mpewo, singa yali ayagala tutonda nga bwe yatonda malayika okuzijja mu kitangaala yanditonze nga tujja mu kitangaala. Naye abalimitinga obusobozi bwa Mungu n'obuyinza bwa Mungu balowooza nti yali tasobola kukola muntu nga Yesu nga talina maama, talina taata ate alina maama. Bw'abanga yasobola okukola omuntu nga Adamu atalina taata atalina maama n'amukola n'abeera omuntu, n'atonda Eve Hawa ng'amugye mu Adamu, n'atonda iggwe nange n'abalala bonna ng'atujje mu mazzi n'eggi ly'omukyala ne bagenda mu nsonga ez'ekikulu n'ovaamu iggwe nange, n'atonda Yesu ng'amugye mu maama yekka nga tewaliiwo taata. Ffenna ekitugatta kiri kimu, kiragiro kya Katonda nti kun beera ne tubeera. Bwe yatonda Isa n'amugamba beera, Isa n'afuuka. Bwe yatonda Adamu n'amugamba beera omuntu, n'abeera omuntu. Bwe yakutonda iggwe nange n'akugamba beera omuntu n'ofuuka omuntu. Ekyo Allah kyatugamba tusomeko kwoyo omuntu gwe yatonda mu stages ez'enjawulo. Mu bufunze nti olina okumanya obusiraamu bukukolako gwe wenna, bukubuna, bukwetoolodde wenna mu mbeera zo, all aspects of life. Tobukomya mu masjidi kubanga siwe bukoma, tobukomya mu ddarasa kubanga siwe bukoma, tobukomya mu kusoma eddiini nti kati bino bya kusoma ddiini, obusiraamu awo bukoma. Wabula obusiraamu bukubuna, bukwetoolodde wenna, wonna w'oboodi. Abasuubuzi tujja kutunulayo obusiraamu bwogera ki ku mbeera y'obusuubuzi. Bannabyabufuzi tujja kutunula obusiraamu bwogera ki ku mbeera y'ebyobufuzi. Embeera z'omuntu eza bulijjo obusiraamu buzoogerako ki. Ebintu byonna mw'owangaalira obusiraamu bulina kye bwogera, ate nga bwe businga okuwa direction entuufu gy'olina okuwangaalamu iggwe ng'omusiraamu. Saba Mungu atuwe okubeera nga tubitegeera. Al-Hidayah Islamic Media ng'ali emabega wa kamera Sheikhe waffe Sheikhe Sudaisi Kigozi. Saba Mungu amutusiimire era amutukuumire. Tubeebaza okubeera abawuliza abalungi. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.